Tabamiruka wa Buganda ow'omulundi guno wakubaawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja nga wakwetoolera ku bizibu ebizze biruma Buganda mu myaka 5 bukya Uganda efuna bwetwaze. Abakungu okuva e Mengo bagamba nti mu myaka 5 agayise bukya Uganda efuna bwetwaze, Obwakabaka bwa Buganda buzingamye nnyo ekigootaanyizza enteekateeka z'Obwakabaka. Ogeraganya Buganda bwe yali nga tukyalina obukulembeze bwaffe obw'ennono obw'ensirano ne federo bw'ogigira enguudo ate kati egyo myaka gya nkaaga naye ate bodde emabega abazungu nga bakajja kuno beewuunya abantu be baasanga wano mu Buganda nga balina enguudo nene zaagala kufaananako n'ezeerona. Bagamba bingi ebitadde Buganda mu kaseera akazibu okuli okumenya endagaano ezaakolebwa nga Uganda egenda okufuna obwetwaze nga n'okutuuza essaawa ya leero Uganda ekyabanja ebintu byayo omuli ettaka, ebizimbe n'ebirala. Okwonokosa abantu ba Buganda okukwatibwa. Buganda ezze ebanja ettaka, ebizimbe, ebintu byayo, ebibira, naye ebisinga obungi tebinabatuusa. Waliwo ensonga ezibadde zijja mu ddiiro ng'eza kyata, regional tier, ebyo byonna naye nga bwe tumanyi Buganda si mativu. Mengo egamba nti eyise mu buwonvu n'obugga nga kati Obwakabaka butakula mutwe okulaba engeri gye buyinza okudda ku luguudo nga bwe gwali nga Uganda tenneefuga. Mu nsonga endala zigenda okusibwako essira mu ttabamiruka ono y'engeri y'okulwanirira olulimi Oluganda. Kubanga awatali lulimi bali boogera lulimi lugwira Kiswahili naye lwaki tulondooza ennimi ezitali zaffe ate ezaffe tubaga tetuzikula. Ono yagenda okubeera ttabamiruka ow'omulundi ogwokutaano. Stella Nabakooza, WBS TV, Bulange Mengo.